naye isinza ku mawulire genfuna amatuufu genfuna gomu kuba amatuufu nti industry eno yaweddewo teri kuddamu kukola ssente kati myaka ebiri kati nga tuddamu kukola ki kati kukyogenda tandikirawa kiki wa plans okukola nina mikwano gyange ebyo ebisagana byogerako nnyo maye abantu beeno balogo nnyo okitegeera nina abantu banina n'ensi zengenda mu ezenjawulo saala byogerako ebyo abantu be Uganda butaagaliza n'okuloga from nowhere nagenda mu ssaba natandika bigaane aleme kugenda ololo nga tero nakyo omukoze okuloga okuli wano oli ayesobola n'okweroga yennyini nze sirabanga okyanjawulo bona abaana batambulira mu layini zange bikomedi unago bakola byonna ebigambo biboogera ne layini ogenda okulya engeri gyatandise mu story ya Joko nga yona ali mu byange nabasanga babakubakini Joko za Yesu nga tebakyaseka okitegeera abantu bakowu oba mu Uganda abantu baavu omuntu ombulya Yesu busaba bwe yajja Yerusalemu taga bimanyi ebyo abimanyi mu Bible mu ebiri ayagala mu bulya ku bintu bibatuukako nga bo personal mbisengere gye babeera engeri abakazi gye bakuulamu obubbi obubeerawo mu life embeera ebintu ebya bulijjo ebirino mu ebikwata kati bwe mbeera ku stage nenjogera ku kintu ekyabadde wuwo ne mukazi wo gamba oba omunyayembega yategedde ate nawe oseka etakayo obukadde nga 2 era nembufuna siddamu kubeera mabega. So mumbera wetu njagala okusooka okwebaza ba sponsors baffe okuli Social Properties yakyasobola okubanga akugulako ekintu ekyo kikoze ku ng'okyetagamu akasente nga kikyali mu mbeera nnungi oba naawe okugenda omuguleko ebintu ebyenjawulo ebikozesebwa mu nnyumba mu restaurants gym saloon nga bikyali mu mbeera nnungi nnyo basangibwa Kireka Kamere Road n'ennamba z'essimu weziri awo wansi abakasamitala Cargo and Logistic Company bo bakutegeeza nti bakyasobola okubanga bakusaabaliza ebintu byo okubijja mu bitundu bya China ebyenjawulo nga bikuleetera mu Uganda oba okubijja mu Uganda bikutwalira China abasangibwa mu kibuga kati that is opposite Jesco Plaza Total Plaza ne Guangzhou obasangayo offices zaabwe si namba weziri awo owe China so okuba ku ye China then owe Uganda so okuba ngokuba ku namba zaabwe eze Uganda Kato Akura Construction ne nkugamba nti oyina ekiroto ky'okuzimba ekika ky'ennyumba yonna ku ssente zonna z'oyina banoonya ko bakole plan bakuzimbira ennyumba epaka ku finishing then bakolere ne biodigester oba septic tank ez'omulembe guno eziriko mu mbeera nti tezirya space teziwunya na lukolongo era still nabo balina WhatsApp number zaako ne namba zaabwe ez'omugalo zisobola okuba nga bakwirako mu mbeera y'emu Mariam Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde aliwo nnyo ku lw'ensonga z'abaana so YouTube Mariam for Children Facebook Mariam Music nayo sobola okuba nga omufuna ensonga zibeere nga tezitambula bulungi nnyo Wazwa and Sons nkugamba nti embeera eno ey'omuggalo okyasobola bulungi nnyo bakubira ne babeera nga bakudelivalingira ekintu kyonna ekirungi ekikwata ku kalonda w'omu kisenge okuli duvet blanketi okuli amasuuka bed cover pillow towel ez'omulembe kalonda yenna mosquito nets byonna basobola okuba nga bibafunako basangwa ku Mukwana Arcade naye nga basobola okusigana nga bakudelivalingira wonna wooli ze lujja olwayo tusinzidde mu kibira wano omusajja yakeera n'asimba emiti gye tetujja buli ani yagisimba naye nga akawewo kalungi nnyo emiti gina ne plan enteekateeka mu maaso awo zigenda okuba nga zikolebwamu naye nga ebijja kuba bya lulala naye ng'olwaleero njagala muganda wange MC Kapale asooka ababuuzeeko ate emboozi etandikirawo kubanga okulya kufuusa okulya okusabiriza kufuusa okusabiriza muganda wange MC Kapale sinnamulaba wantu wonna tannatuuka ye ku mugaati enkokola zifuuse enkokolera Kapale ogamba oti ye ndi ogamba oti muganda wange embeera biki embeera era eriawo yakinyika ggobe kyekiginyisiza eggobe nkokola mbeera nga bw'ogiraba abantu mu Uganda ffe bannayuganda nga ffe tulinga abakolimirwa nga obimanyi oba kisiraani oba ani yatuloga simanyi ffe kenyini tetweyagaliza nga ffe ng'oggyeko ekyo naffe nokenyoosa omuntu omusanga yennyini yeeriddemu olukwe omuntu neyeeryamu olukwe kati gwe weeriddemu olukwe ne tukusanga ng'otudde eno banno bali eri bafuna ekintu zeero nze kungubaga okungubagira ki gwe mwaka gumu n'emyezi 7 sikola olosuubira kimusajja eyali yeegulira engoye empya sikyagulade olugoye olupya sikyasobola ogulade engatta empya sikyasobola kwetuusa ku kintu kyonna ndi awo nafuuka musabiriza ate asabiriza layisi okitegeera oli nakwayo 5 nakwayo 10 nobeerawo just kubeerawo okuba nti kati nafuuka sabiriza zakulya kwegamba okusabiriza kati kulimu emitendera gw'osabiriza layisi abakamiriyoni basabiriza bbeeyi eri wajjeno bo bakimye capital nze sinaba kufuna ngeri yenfunamu capital kuba kati kirabika nze kyenzudde waliwo ekigenda mu maaso mu myaka ndooza nga 2-3 ojasanga tokyali muyimbi yonna mu Uganda ng'akamiriyoni asubula ndiboota bebekulu ng'asubula nga mitayimbwa mayirungi andi industry bagenda kubeera nga kasita bakuwa ssente ne bagula gundiwo ne bagula copyright yo
ez'ebintu byoyiya kitegeeza batogenda kudda mu industry oba olina kukivaamu n'abamabala ne baligulawo endongo ojja sigala nga kuba ndongo nakuzina buzinyi ate kuteeka kivulu kuba oteeka ekivulu nga bakuteekako omusolo mungi waleese omuyimbi nga wasasa omusolo mungi nnyo kivaamu nga bizinesi ejja oba egudde flat ekyo vuba kati nze mpulaninga kulaba nga nviira Uganda ngirekere bannannyini ate mune tunaagamba ki bino ebintu byalaali Kapale mu plans zo mulimu kati obanga avudde ne mu comedy era mbanvudde mu comedy kuba kati mulimu abantu bennyini enkokola nnyingi mu comedy enkokola nnyingi bantu bennyini batukuba enkokola olina omusanga waliwo kashunga akaliwo buno nga UG Connect babaletedde bubadde abulwe mubere nga mufunayo akasente ka weekend nene osanga nga ate enkokola ziriyo ne sente zennyini zebagaba ntini okusinziza ku jeno sente ze yaleeta sente zennyini nazo bazisena basena ne batwala kati bamanyi tuli bubi oli akubira esimu naganja kuwayo abiri onayimba onakola abiri nga bagemu inafunira mu kakadde kuddagulu bukadde bubiri muganda wange era abazifuna ndoze era abayimbi abanene ddala kati gwe bakubukinze dda ku eno concert gye babateddewo bawe ku sente era nibadde nabeera kugamba okusinza ku lugambo lw'empulira nti waliwo omukyala mutaajja tyalima bamutalima yakola ku nsonga ezo ne bapromote era abakirimu mulimu balunywa abani abo nti ate abantu badde abafa ate batukuba enkokola kati nze information gye nafuna amabegako na manager wange anoonya emirimu bwe yagenda yewe bamugamba mbu Kapala ajjawe mulashi ebera live ku TV kugamba nolaba oli agenda akuba ekikono nze kigenderere nti kati oli bakimugamba agamba musajja tatuwe muli ya ku TV nenga nze bbanga limaze mu industry emyaka 17 nti mmanya nti eno audience ya chachi eno ya sabo eno ya ndongo eri batamivu eno yachi eno ya ku TV tukukyaza inchane eggulu ku TV n'enkyala kugamba kale bantekera bansiga ekifaananyi ekibi ekyo ate nga abawe muzigi ebali eyo bawe mulira ddala obulungi ennyo ebigambo ebinene abo ogenda ntula mu gyoko zaabwe bawe mulira ddala okuwe mulira ddala nezo osobola okutunula kugundi skiti zange baya kugundiza ku stand up comedy shows zenkola nonoonyamu wadde ekigambo ekiri obusini nekikubula naye kugamba enkokola ziri awo nti bagenda bakwononera olaba shows ez'amaanyi zibaddewo nenga nowebuuza history ekikumbe waliwo agenda nnyononera nsiga akasa so ekintu ekyo njategeeza bannayuganda n'abaorganize abanene abalimu omanyi kale akakundi ak'abantu abateeka ebivulu ne UG concert ogiraba e-concert naye era erimu abantu bapromota bemmanyi nga balunywa n'abalala era abalimu abatatwagala batanjagala nga nze bali mu kuzannya bakulwana technically kyova nti industry engenda givaamu katono nnyo nga ffala ogenda givaamu nemifanga ffala ngene enkuba ekyeyo nga tetunaluka ku plans zotegese kukola ng'ovudde mu industry obanga obuuse waliwo program gye nabadde ndabye ya kerekere nga bayogera ku kintu kyekimu nga kerekera akulumiriza ku kyokwemula nti Kapale yakutta akati kiyise mu layini nekyetwaddeko okijjewo anti kati ekizibu ekiriwo mu eyo kati bw'otunulira kerekere si stand up takola stand up comedy kerekere yali azanya skits n'amalula era kerekera kuliddawo mulago mumanyi ng'ali akawunga kwawo mu ddwaliro emulago nga fala muzibu kati agenda okutandika okuyingiramu ebyo agenda wamoti yesibye kwa moti tadda kutandika era mamoti yamutumanya erinnya lya kerekere so kati nze bwe najja sajjira mu drama omanyi bino ebintu nga bwe gamye empalana n'obutayagaliza binzi bwe najja bwe natukonda kwe nasooka ogenda ku labonita gye nabasanga nga bali mu kufera abantu kati nze bwe najja ne bajja okuseeza akabi ezisese eziri fane okitegeera bw'onyumyako ku mboozi y'omu kisenge toginyumya direct oyinza ogiyita ebbali naye nga abantu bamanyi kyekibaawo kati yo olw'okuba tanoonyereza tebakola research ne bakiraba ng'ekyobuwemu kati ekigambo kukalakata kiba kyabuwemu kati saa zino bakikozesa ku TV nti TV zennyini ate zezankubanga oyo mwana comedian awemula kati ekigambo kukalakata mbampe muddeki nga bwe kiri so kati bwe buzibu obwo nti kerekere ye bw'asalawo n'alumiriza nze mwezerayito wemula naleeta bulesi just maanyi bwe nabateekako amaanyi bo ne bagwa ne bampalana bangi nnyo awo abampala naawo baaliwo nabasanga kulabonita awo kwaliko baddoli bondo baani nabakuba ekivulu awo base bakijje kwaliko simanya bangi baali awo nga bo bakuba bya luzunguzungu omanyi komedi w'oluzungu tabafana nnyo ng'oluganda kati ate ow'oluganda abaluzungu bawe muli ddala Alex bangi awemula Salvador awemulira ddala nnyo naye olwokuba biba mu luzungu kugamba abantu oluzungu agenda okitegeera nga budde bwagenze dda neffe oyogera ekigambo mu luganda n'ogamba okukalakata kati oli abalabanga awemudde so kyekizibu kye nafuna nti kerekere ye just ezo mpalana zaabwe ze banteekako n'abalala nga be baali okubeera nti balowooza nti nze mpemula my friend ekigambo kuwemula kirala nnyo ekigambo kuwemula be bano ba Justin Nantume basenga baba abaira ali mu somo gy'abakulu
aba ku mulimo gwa kunyonyola bintu bya mukisenge kakati ate bwaba ku TV oba kushenda lezika abantu ezovunanyizibwa endala era aba kushonda kugamba ina personality nga 3 oba kitegeera so abantu balina okumanya aba promoter abategesi b'ebivulu bani nti ekyo kifaananyi abantu kibagenda bansiiga si kituufu inze ndi musajja wamanyi mu industry ya comedy wano naye omuntu wagenda kumalamu amaanyi bwatyo nagenda ng'akusiiga akasaakusa ayina oli gwakigambye naye takola kunoonyereza agamba bugambye maye baganda bagatusala gwakawala ntona uli agwakalenzi gomayo kumanye kitegeeza okubeera MC ku mukolo gwa kabaka ku mazaalibwa ge nabaddeko MC ku mazaalibwa ga kabaka nti oba osubira okubawo ekigambo ky'enjogera ekyekisiru so ziri show z'omu theatre ezeri mu baala zibandala ku bintu bya TV ogendo yawula ebifo nti ate nawe mandi mu baala era siso akyukubawo direct ate bano abaana abato abazze siba bakoleza university siba baani ab'omu ghetto bwayise waweeyo be bakubawo ebigambo direct n'abanga atategedde nti kyakyogedde so abantu njagala bagyewo ekyo ekintu okuva n'olwaleero mu Kapale yali tokwemula naleeta bulesi comedy awenjawulo kubanga kerekere yali takola stand up okitegeera sinze namugoba mu industry babanga ekintu kyagaana n'agenda London yakuba ekyeyo nange nzijja ninde eneze ngenda nga retirement eyawumudde just umunene yadduka tolemereddwa bulemererwa nga yate bwe yakola ki kuba yekyagaana nze ati si comedy nakyo namugjamu nti nembako n'opoliti bwenguze n'enzimba naye yagenda talina kyakoze okitegeera kati gwe nga atalemereddwa Kapale muli kiki lwaki totuuka just notekawo mitendera mipya okulaba nti maybe wemuddiramu okukola nga ogenda ozza ekintu kyokukiragira myaka emeka wetuddiramu okukola tewali kuddamu kukola industry yaweddewo ekyo nayo kakasa abantu ffe ku mawulire genfuna industry ya art yaweddewo completely abantu bapulaninga ebirala so kitegeeza nekyekyo eyo osinzira ku kino kyowulira nti industry yaweddewo sigamba nalemereddwa kukola babiki naye nsinza ku mawulire genfuna amatuufu genfuna ag'omunkuba amatuufu nti industry eno yaweddewo teri kuddamu kukola ssente kati myaka 2 kati nga tuddamu kukola ki kati kyogenda tandikirawa kiki wapulaniza okukola nina mikwano gyange ebyo ebikyagana byogerako nnyo maye abantu beeno balogo nnyo okitegeera nina abantu banina n'ensi zengenda mu ezenjawulo saala byogerako ebyo abantu be Uganda butaagaliza n'okuloga from nowhere nagenda musaba natandika bigaane aleme kugenda ololo ninga tena nakyo mukoze okuloga okuli wano oli ayeswa n'okweroga yennyini kati bisaba byogerako ekyo kyo nkiyita abantu sogama nja kgenda ninza luba sigenda ninkyogera wenti kati agenda aloga empewo kale baba wana so comedy wafona mulekerani kanjirekewo bagamba mbu bakabi waliwo bebayita mbu bakabi mbu kati bebaliko balekere bakole bakibulire kubanga dolede bakomedian tuli batono abasesa wano batono nnyo era bolaba otunatula mbu babalira ku ngalo abooluganda obalira ku ngalo kati abaoluzungu naye nabeera bali eyo naye ebbanga lyo Savinze Kapale waliwo yali akulyetinze y'ekipya mu comedy ono okuva ku tindo mwe mwali mukituusiza okuvira ddala we najjira kuba nasolobamu ku bamooti nze nembanga nkola stand up oluganda kwatono nga nvudde ku bamooti abo babeeranga ne bakkerekere baani nze sirabangawo kyanjawulo bona abaana batambulira mu layini zange bikomedi yona go bakola byonna ebigambo biboogera ne layini ogenda okulya engeri gyatandise mu story ya Joko nga yona ali mu byange bonna nti adira budi Joko yange nagikyusaamu katini nenganze yali agimanyi manyawo nti Joko yali yange yagikyusizaamu kaki kati tewali muntu yenna ngojjako abazungu abamu nga bano abaana abamu ababeere ku National Theatre aba Fan Factory nti bo bakola ebintu byanjawulo naye mu stand up comedy naddala oluganda temuli muntu yali ayiza Joko wano era nabo bennyini bawoza mbu comedy kerekere yakwasa mbu comedy bwe namuleeta munentandika okuteekawo ebigambo ebyobumula mbaba ne bava kubeera nga baagala Kirini Joko nabasanga baba kuba Kirini Joko za Yesu nga tebakyaseka okitegeera abantu bakoowu oba mu Uganda abantu baavu omuntu ombulya Yesu busima bwe yajja Yerusalemu tayagala bimanyi ebyo abimanyi mu Bayibuli mu ebiri ayagala mubulira ku bintu ebibatuukako nga bo personal mbisengere gye babeera engeri abakazi gye bakuulamu obubbi obubeerawo mu life embeera ebintu ebya bulijjo ebirino mu ebikwata kati bwe mbeera ku stage nenjogera ku kintu ekyabadde ewuwo ne mukazi wo gamba oba omunyaye embega yategedde ate nawe oseka olaba muntu kuseka nnyo kumbe kyenjogedde kyebadde akola ewuwe ne kale bino byowooza mbu simaya bakerekere simaya when I was at school simaya give me sentence of this bwe bateacher bye babayigirizanga ebyo birino mu ebijjoko bye nabasanga nabyo ebyo byoluzungu simaya kusoma mwe nali kusomero simaya teacher naga mangoes simaya mangoes bwe bujjoko batambuzanga mbo teacher nakweka emeka ba umene mangoes they have my hands ebyo nga buli omu badde olubondo bakola aba Salvador bani okitegeera mbo teacher nakwata omukono nakuteka muskati simaya nakola bati nga byebogera no bali bawumulanga mu luzungu
kakati byonna byebimu kwegamba bisigala biyimiridde naye kambuzeemuko mu mbeera eno gyokwasaganya ekintu kyo kino ekya comedy capital ye yabula teriyo kintu kyakyo sobola kukola mu Uganda nga side business no gondiyo nesigala ng'egenda talent yo maaso nalina before pandemic nalina embizi zange side ze matuge munde eyo nalina embizi zange nga 12 naye doza bazireetera oba ennyama yazo manya embizi tezirya nyama yazo zifa kati zerya embizi tezerya nazo ziringa abantu zikirizibwa kwerya zonna ne zifa we nali independing dem kwaliko embizi 2 eziri olubuto ngamanyi tekitu kyengenda kitambulizaawo nfuneyo mu ssente tandika okukola naye kati saawa zino nti ezo byafa business ne zigwa buli kimu kyonna kugamba kati myaka 2 kisikola kumpi sina we nyingiriza n'ebyo binyini binalina byagwa nti nze golaba ndi musajja bagezegezi nga nkera kumacha n'enfuna milioni nga 10 zo kuba 10 madenda ga oyinza zikola moki nina byozikola mu bingi walo business zemanye zeta serenga ne government ezitunulira nti zijeko omusolo weziri nyingi omuntu nobokera ku machaluze no bya nemidala japati 10 buli mudala nga okuwa omutwalo banjo yabingamba mwazimbi amayo nobera ne bintu byatasawa kubava ku bino mu boda bagibba ne byemidala ga japati bagubba nofuna abaana abalungi abamazima nga bakola bomuga bwa mpo omutwalo gwange no bayita mbuyise kaongeze bakuwa omutwalo gwo mirundi 10 omwana asika ebinyebwa n'ateeka mu kibbo ne kijjula kati mulimu abaana mulimu business bwezitongozi tikira mu ddala sente okitegeera nga so zitegya mu ddala sente nokola obubaala buno obutini obwebbale obwa ghetto obubaale butaliko nti bakiki obubaala n'obukola ebbali buba busigala bukola bubaala nga busatu nobeera ng'otambuliza obulamu bwoto osobola okukolera ddala sente noba togenze ku Kyeyo ne kati saa wali capital wetwali bali tujja sente wasalimu sale enkokola ziri eyo bamayinja baliyo bazimbayo n'amayumba balinayo n'obusiisira okukulengera bwati mayinja agala kugira jambi obanga zizo kulaba ye naye olugendo lw'eggulu wali olwegezezaamu sinalwegezaamu ku mabega ka buju yankubira buju ono wa Annington Bujingo bana aba Fan Factory yankubirako ne basaba obufaananyi ndaga mu photocopy ne basaba obufaananyi ne batusaba sabana kimbu tugenda ggulu ne paka kati sinaba komanya kigenda maaso bajje no tanaba appointment ne twali tunogenda nga ba comedian chaka process kyagenda maaso ndoza kyagenda maaso kati simanyi kigenda maaso ne walu file ze twasayo oluvanyuma lwa Bitex ne and event si baba okutuja osede ziyo zitwalako zitwaye nofunako kati jeno natugamba agenda tuwa akawumbi kati kyemanyo bakafuluma sinaba kumanya nga batafuno banga bakomedian nga batafunira ddala era kwanga nange nali ntegeze ezo nawulira zafuluma w'omukulu omo mbuzina bwe nange we nawulidde omukulu yakola ku TVM yabakiikiriramu abaali tebafunidde ddala simanyi obaddayo bigoberera naye boliwo bakaninga kabanda promoter government kabanda bebamu ku babiri mu bebalimu ku betwebuuzaako kuba bebaali kakiiko kati batugambye sente zizo okujja end time bali batusubiza lwa kusatu ne tunaba kumanya ki kale ze tunulide lesubire tuina zonna zinaba zivuddeyo tandikirawo okutetenkanya ne capital wana baganyira still Uganda manso ogivaamu nange saganya okubeera ku Kyeyo kubanga ku Kyeyo twabeerayo nnyo mirembe ngaali ewaka wanyuma nnyo naye waka kati obwavu obuli wano buleeta n'abalambuzi olabika ng'omusajja ow'ebirooto okusinziira ku mboozi engeri gye tuginyumyamu ebirooto byo byali badde nga ki by'owulira nga tebinnatuukira nga bali yagadde obituukamu neetagayo obukadde nga 2 era ne mbufuna siddamu kubeera mabega naye nga omanyi nti industry yaffe eno abatologo bangi omanyi ze nzikiriza mukama gyali nzikiriza n'abalogo nti gye bali kubanga ebyakaisayo ne byakatonda bayibuli ekyogerako era n'abaleeta eddiini be bamu baleeta n'ebyokuloga so kati nzikiriza bulungi nti abantu wano tweroga abantu tebaagaliza nti ebirooto by'oba obirinda bulungi nnyo nga byakabi nga lwabituulamu nze we nakolera ennyo we najjira mu industry nga nakajjamu industry awo nali sasulwa ngoina just kola abantu bategeere nakola abantu bategeere kandi olindo bakuwa transport gumu kitundu buza patuko mujukabe mukibi John Segawo kabampa gumu kitundu era cyo vanze nalita nebe kusabiliza sente mbantu nti olino bai ngatewo mfuna mafuta mukamoto ka by then imvuga ka limited vuga mafuta mukamoto kanga fune ndabenga nsobola okubaawo ni na family kati awo nenta nko kubanga mbayita mune basoloza njya nkujerega magezi no mpayo kyo mpadde ninga tane funa yonge 15 nenzire waka alete ekintu eno kikolera ne ba comedian abala bali kwebaziza mulimu n'abamunga ya ajja n'abantu be n'abateekeri mu audience bwala bate bamufuwa balinga bayimukanga bafuwa kati n'abalala nga balabira ka aska eriyo mwe bali sana bogera manya bayiya which is okay okuyiya si kibi kuba kutetenkanya naye ate bobanga mbutufu oyiya naye atanga toyagaliza munno mulala naye ayiye kyekigendo tutta wano nze bamwe ne bakawe nendo otanganda banfudde ntatu kukulote kadi kuvana batugala sikyakola ndota bintu byakufa byokka ndabira ddala nga bwe siva mu Uganda muno ebiroto bigera kunzita
ebibi bad dreams are going to kill me ngenda kuyana benga nva mu Uganda muno ati amakago n'ebintu byona birekera ani anabirabirira ko omukyala yennyini taliyeeka kinzije mukama nange nkyayiya era yenna omukazi gwe nafuna gwenjo birekera abitunde ata nabitunda ata atayina byogera kugo so tunemotoka gyotayina ako kadi era abakazi abajja beeyiya tayina bajja kweyiza mujja kulekawo mama wange ajja bamonitalinga mama ali matugga wano ajja basobola okumonitalinga n'amanya ebyange nga webiri era bintu byange birekera ye sina tabu na muntu yenna abagenda banjogerako mu Kapala we mulandi muntu mukulu nange n'abaana sisobola kudda ku TV kwogera bya kisiru nga waliwo abaana abawulira wali so omuntu oyo agenda ayogera ekyo ekintu nyamuzuula ne bwe ndiba nvudde mu industry muno kale ndibako n'engeri yonna gye ndimusasula mukama wali balemedde omusasula ye kubanga omuntu yenna bw'ayingira mu bulamu bwo ng'akulemesa wojjako woga aba muntu mubi nnyo kyova abantu betta naye ng'essaawa eno njagala nnyo katufokasinge ku kiriwo MC Kapale ayina YouTube channel ye ennaku zino apikayo waaka mungi nnyo so kyenkutegeeza nti genda oginoonye bagiyita MC Kapale official UG osubscribing era ennaku zimambi bambi badde yayigwamu oluvannyuma pastor ayiga okugwa yali sponsor wange kati nazizeemu ndaba abantu bambi bagenda bakikola basharinga balikinga bonna buli wamu wonna so mbebaza nnyo ku lwekyo okuba ndi bajumbidde okubanga bakinkolera nange sobola kubanga asobola okuyizaawo nti akasente ka YouTube ko kasobola okujja ne kambeezaawo mu mberi yonna bo bennyini basobola okunyambako kuba abantu buli wasubscribinga no likinga no sharinga oba ofuuse one of my best friend abeezezaawo mu nsi enamba yange eri 0757 78 0083 njiddamu 07 oba oyinza ogamba +256 75 77 80083 0757 78 0083 ye namba y'abantu kuba kufunira ye namba yanga abantu kuba nfunira wao ne MTN 0775 04 6790 ze namba za kuba nfunira olina asobola kubanga mpaka nayina emikolo gy'embaga gyo simanyi abantu banaddamu ne beewasa bali bampa deposit waabwe oba bali luddawa oba beewasa oba baafa simanyi simanyi bali ate wali badde ngo sagala kulya nnyo sente za muntu kati mpulira kinnuma buli njira ne bakamba lota bampooninga mutabani wali ezaffe oye MC Kapale tetugenda kubanga tusukkawo wano naye nga mbategeeza bambi mugende ku YouTube channel ye MC Kapale official busikitisi bungi nnyo neetagayo ku sente ngabawo omuntu yenna omuzeeya kisana mpolayo miliyoni nga 10 mula abantu abalina sente nga ziri mu nyumba sewe zizakukula nga tabalina nagwazibwa bwobeereyo ng'olabye gundi eno kilipo eno sente ezo nkubirawo zinnoonye ozimpe nzikozese tujja kwebala nzikuddiza empola mpola kuba tolina kyozikozesa ozaddeyo okeera zisiimuula olinga asiimuula akabalaza holid naye nga bantu mulina ssente bantu mba mulina ssente era kati gavumenti nemala ekyuka nobawo empya negamba nti buli muntu alina ssente zireete zino eziriko tezikyakola oyinza olaba n'ebikutiya agenda ayombanga ebikutiya ku mutwe ngendera nga Balamu alaba vidiyo yaffe eno ng'agamba baayi mukimeeyo oyo Balamu alina ssente mpitirivu mu bikutiya kutiya aba yayogeredde akakadde kali pazo ke yawaddeyo katola Balamu kuwa ssente ze abanga yekudde olwoya mu nnyindo mugumu nnyo omwana oyo oba yagulayo amayembe oba alina lubaale tone kyeka ndowooza tone ngeri gyali musajja ali ambo musirise kali bamugamba bambi kifala kankiwe wayitirawo ye n'amuwaayo kale naffe tujja kwefuula bafala basobole otuwa but anyway embeera bwe tuyitambudde tunyumyamu ne Kapale always bwe tufunye ku budde ne tunyumyamuko kino kiri muganda wange mukulu ali hajamisi Kigundu mabega awo nagendayo ne full figure nampa miliyoni 2 nesasulako ku bbanja la banka ne banka era naye ndi bubi bakyamanjiza ddala ate kati bo bakukubira kubanga ne baba muli mu lockdown nga temukola ye bbanja la banka lisigala likola ki ligenda waggulu ne profit baba bamwagala amanya profit waabwe baba mwagala kati bwe buzibu bwenna nti banka naye ndi bubi kabula nankoze empeddewo bizibu kale sonolo embeera tukomye wano katonda abatukuumire paka ate program yaffe yanaddako munteekateeka nga bwe zibeera nze lujja ne muganda wange Tony paka ate bwe tunaakwatagana musigale nga mutulaba ate mutugobere mu sharinge vidiyo eno mu likinge era mu subscribinge ku channel eno MC Kapale official muginoonyeko ku YouTube ensonga zinyume weezityo